okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo. Kumulundi ogwokubiri twalabye ebita era nga ku bita bino kwe kuli ekita ekyenjogeza abataka kye babeera boogererako ensonga enkulu bwekityo kyaleetebwa. Webali kwera mukwano ngo chalaba Delta TV nga omukolo gwaffe bwe tuli mu kugulaba ate munange mfunye omukisa n'enfuna abagole baffe bano ng'omukolo gwabe bagumaliriza kwosajjo n'embaga abanaite mugenda temuddayo California nga temunaba kwogerako okwo naffe bwe batyo nabo flight tebagikansolinze naye badde tennatuuka utuusi ne bagamba leka tusooke twogereko okwo n'abalabi baffe bali mu kunyumira omukolo gwaffe wano ku Delta TV. Mukwano tuyanjulireko amannya go mu bujjuvu bonna. Amanya gange mpitibwa na Mugadayana Kate Zarango. Oli mu mbejja Era ngwa mululu abambejja. sibe kyanno sebo bambi bali kwewangulira mu mbejja sebo nawe tuyanjulireko kumanya go sebo. Amanya gange mpitibwa Stuart Tamale. Owenkima ndi muzzukulu wa Mugema naye siri muganda wa Tamale mirungi. Nga muganda wa mugobye mangu. Simugobye mangu naye enkima nnene nnyo. Kakati otugambe mwasinkana Kampala ate nga mubeera California. Ensinkano yaffe twali tukyali mu ssomero mu high school. Essomero lyali awo Zana. Ono mukyala wange ye yali mukugu nnyo mu kubala ng'ate nze nkuba nnyo ekifaananyi. Kati ne mutuukira ne mugamba wange nambende ey'okubala ennemye n'agisolvinga n'agimaliriza ne mugamba equation yo neggwa ne mugamba naye wadde olina talenti y'okubala naye nange ninayo ey'okukuba ekifaananyi. Tuula nkuba ekifaananyi naye nakuba kya mutima gwe. Bwendamala okuba ekyomutima gwe naŋŋamba okubidde ekifaananyi ky'omutima gwange kakasa buli kimu ojja kisobola. Mwali mu class ki? By then twali mu senior 6. Essomero lyo baliyitaaniiza na Standard High, Agre Memorial. Standard High. Likyaliyo nnyo. Ng'omusolvingira ennamba kati wamusolvingira ennamba wali omanyi nti anaafuka Mr. Right? Yasooka kubeera mukwano gwange ng'ali so respectful ng'afaayo nnyo ng'ate abaana bangi nnyo bamurespectinga ng'abaana bangi nnyo bamwagala tavuma muntu tayomba takola ki ng'ali fane ng'ali willing okuyamba buli muntu. Actually yakubiranga abantu bonna abana abakolanga art nga buli muntu ayita mu mikono gye ajja n'abakubira ekifaananyi buli muntu ng'akyagala buli muntu ng'amwogerera bulungi ng'ajja waliwo najjukira nga yajjanga mu kirasi ng'entebe zaakulwanira naye nga ye bamukwatidde entebe weeri n'entebe n'agimpanze n'entula ye n'ayimirira. Nga yatandikirawo mangu okwagala omanyi nti wali so special. Olweza abaana tebawuliranga ennungu nga balaba entebe gye bakwatiddeyo ate agiwadde ggwe. Abamu banzibangako penzi nga ndeta penzi naye nanga penzi eziri unique nga bajja ne bazibba ne bazitwala naye nga yazikwata azibajjako n'azinziriza nga simanya ani azina naye ngenda okwekanga ng'agikomezaawo. Naye nga yo wawembule ng'anoonyereza abo ababba peni z'omuntu we n'azizza sebo peni ng'ozizza. Ya peni kuba buli eyali azitutte nalinga mu mayi nga mugamba eyo neyo gimpe njagala gizaayo owannannyiniyo. Abalala mubabbe naye Diana temumu. Ye nali sibakiriza mubba. Gwe yali class monitor. Nali class monitor w'ekimpatiira okusinziira ku mbeera y'olunaku. Bambi nga story yammwe ennungi bambi kakati mwasoma mwenna campus oba temulina kaseera we mwebulirakawo mu senior 6 vacation. Twalinga tweraba nga twewuliza naye nga tetusomera wamu. Nze nagendako e London ate ye n'asigala ng'ali mu medical school e Mulago, School of Hygiene e Mulago. Nengendako e London ne malayo emyezi ng'esatu n'ekomawo bwe nadda
ate netupanga netugenda US naye nasigalawo ng'ali ku ssomero n'alimaliriza naye najja US netwongerera awo ko yamusooka ye US no studying environment nunga ino kyakabi naawe jangu bambi mwebale kwagala nekino kirungi okubeera nga mukwatagana kati life mu America eri etyanga muli bafumbo omubeera wamu life mu America teri awo nti life nyangu nnyo okumpiyalinga life eri ne life ya wano tulina obudde bungi nnyo ne wali obudde butono oba olina okubalansinga omulimu gwo family bills zonna ate n'offisi zaawo akadde omwagalwawo kati byonna obeera mu program nga ya crashing of Russians so embeera etuuka nga ofunawo akadde katono kemubeera mwenna kubanga ebiseera ebimu zembanyi ezokuba nga nkola kuva saa 12 paka 8 mwagala wange akola kuva 8 paka saawa 4 awo nga tuba tetugenda kweraba ate buli akomawo ewaka ateking over n'osigala n'omwana tebiriko bya mama nti mama yalina osigala n'omwana tebiriko olutuuka omwana ng'omujjamawo mangu pampa ng'omunaaza omwana ero yino ne waba akamuzaala wali mu ddwayo ofunira training esooka bataata batutraininga nti pampo zikyusa bwoti omwana womwebasa omuzazi kakusaidi eno buli kimu kubanga embeera bwolwedde bakolaki bagimanyi si bye bimu ng'ebyawano tya oli wamala okuzaala omwana omuweereza buweereza byena ng'ogenda kakati abawala balaba Delta TV bali mu kwegomba baweeyo akagambo ku kiki baba nabo beeyisaamu nabo batuuke ku lunaku nga kuba walutuuseeko nnyabo abawala abalaba Delta TV mbaagala nnyo kubanga nange Delta TV gye mbeera ku YouTube ku Delta TV all the time naye ekintusiza ku lunaku luno kuba mugumiikiriza kuba respectful ate n'okwagala mwami wange nnyo n'omutrusting ennyo ate n'okwagala famire ye nnyo abantu be n'okwekwasa mukama omwagala nnyo nnyo mutunulire kimugambe I love you so much bambi ku kikumi omwagala ku kikumi njamuteeramu 99 emu njerekere emu njerekere percentage esigadde yonna yiwe olaba yiwe yewadde akamu naawe mwe percentage nze muwa 10 ku 10 bambi gwe teweewadde nze seewadde era mwekana mubalansinga equation mwagibalansinze kale bambi buyimba ki bumuwulirizaako eyo tewandyagadde omuweereza nga mubumanyi eyo mu America akayimba ke nsinga okuwuliriza aka Solake aka Sasha Brighton okayimbayimba muko ntera kukayimba muyimbire muko kati esinga gyosinga kale okunyumira nga bw'omutunuulira Solaki Diana Solaki Sejusa okukufuna omukwano gundaga tujja komawo wali wateekawo Diana Musolake lwaki oyagala Musolake kubanga ndiraki abasajja nga ye tebasangikasangika njagala nnyo ate ku by'omwana abasajja balabaga nti nze ndi musajja wadde tuli eri agamba nze ekyali muganda ye tuli baganda tetukyuka era nfukamira n'empoza abantu nenkola ntya naye bwe kituuka nga waka naye amanyi nti naawe okowamukowa kyekimu yenyigiramu nannyamba omwana amusigaza omwana amuliisa kati ne bwesalawo gangenda mu maduuka ngenda kusibayo olunaku lulamba mugamba omwana wuuyo tankubira masimu takola kyanga agenda omala okikole shopping yo bw'onodda n'abeera n'omwana tubaleke mwebaze ku bantu ate tubaleke twongere okunyumirwa omukolo okusingira ddala neebaza nnyo omwami n'omukyala be bazadde bange abo Patrick Muwanga ne Jenny Muwanga mwebale nnyo byonna bye munkoledde kubanga ndi baby kizibu nnyo okuza omwana ne mumuweerera ne mwewaayo ne mutuusa we natuuka naye neyanziza nnyo neyanzege simanyi ngeri ki yabbasasulamu naye buli lukya nsaba Katonda atwongere bulamu bwokka neneebaza baganda bange beebale nnyo kumbeererawo kubanga tuli bumu kyonna ekikutteko kibakutteko
n'okusookera ddala nandibadde nsooka okwebaza omwami wange abadde omugumiikiriza gye ndi oluguudo terubadde straight naye era abaddewo mu buli kimu buli kizibu kye ntuseko abeerawo sebo weebale kungumiikiriza ate ye maama nzaalira omwami simanyi ki kyamusasulamu simanyi gye nandimusanze naye yeebale nnyo yeebalire ddala neneebaza omwami Nathani Kigundu mwami George Sali Grace Auntie Grace Auntie Harriet bonna beebale nnyo beebalire ddala Auntie Same neneebaza baganda bange nabamanya Nandiga Mesholinze Prosi Patrick Nelson yeri yasaalirwa teyasobola kubaawo kuba ali ku ssomero medical school bali tebamukkiriza kujja neneebaza sister wange Lilian yazze just for 2 days naye lero yategedde nti omukolo gye guli yazze n'abeerawo nenaamala n'addayo neebaza sister wange Rachel Andrew abo bonna bazze just for the occasion ne bagenda neneebaza ba anti bange tiimu ye London Auntie Eva bonna abasinga gye bali neneebaza Auntie Harriet Karen Auntie Bessie Auntie Dora Uncle Mike bonna Auntie Betsina leero gwe neebaza simanyi gwe naaleka leero tiimu yange ye Uganda baba Kiganda leero Patrick Sembajo simanyi ngeri ki yakwebazaamu kubanga ye mbadde nkuba n'ekiro n'akwata essimu kati oyagala ki muto wange n'akwata essimu n'ampeereza email baba Katwere bonna babadde bagenda mu meeting mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okusookera ddala njagala okwebaza abazadde abanzalira omukyala nembeebaza okukkiriza okunzaala mu luggya lw'ab'engonge kakati nange ndi mwana nayongeddeko ku population yaabwe era nembeebaza okunnyaniriza mu ssanyu ery'enjawulo neneebaza ttiimu yonna eyavudde California mikwano gyange abazze okubeerawo ng'abajulizi ne ttiimu ya wano e Uganda ne baganda bange besigenda kwanjula mannya kubanga ab'enkima tuli bangi nnyo ne bonna twakwatidde wamu okulaba ng'ekintu kivaayo bulungi beebaza beebale nnyo beebalire ddala era Mukama buli omu alina bwe yatodde akubiseemu emirundi ena bambi mweka haka just akabakulisa omukolo mwebale kwagalana bambi mwebale nakwekuuma omanyi olina abantu botunuulira nolaba nga omukwano guflowinze naye omukwano guli wakati wa Stuart ne omumbeja Diana Princess Diana olaba lyerinnya lyo bambi omukwano gwabwe mulungi nnyo nawe yongera okubeera nga okuma omukwano gwo leka twongera okunyumira omukolo gwabwe tova ku Delta TV tukole kino olwawedde twalabye omugole omukyala nga akomerewo mu blonde gold ate nga akyusiza ne hairstyle bw'atyo nga yeetegeka okubeera ng'afuna ebirabo kuva ewa omwami we bagambye nti tekuli sente ya Stewart n'emu wabula bakulu bannaffe baabituweereza naye obuyinza buli gy'oli oba tubirya oba tetubirye njagala nkubuuze ebintu ebyo tubirye wangi bino ebintu balese byonna tebikujyamu bino ebisobola okukola emikolo emirundi 3 Are you serious? Naye mukulu okuva edda nedda okuwasa tekwalinga kwangu mwenna abali wano bannyinase ne baganda bange mugolokoke tudde ebweru nagambye tebimujyamu twesondesonde tumutwale naki golokoka yaba byabadde bingi nga muno mwe mwabadde fridge flat screen enku
emmere bannaye buli kimu yakibawadde mu bungi nga beebaza olw'okumuzaalira omukyala eyamuzaalira omwana. Muko Patrick kusibye nnyo byonna bye mutukoledde era mwebale nnyo twaniriza n'otuzaala mu nju eno. Mukama abongere omukisa. Amiina. Muko mugagga wo yakukwatako mu ngalo. Sebo taata ne bataata mukkirize muto wange oyo Stuart Tamale alage obwetowaze mu kiko eky'engonge era bwe banaagendanga wajjajja kisolose byoto banaamulaga nti Stuart yakola ekintu ekirungi nga kale nja kusaba mukulu wange taata okwaseeko ebiringa omwana oyo yakwasa. Ogwo gwe muziro ogw'engonge gwe batuleetedde mu lujja muno. Weewaawo twongeddeko ekkanzu ey'omuwendo Stuart nga yagireese taata anaamujjuukirirangako. Bannange tweyanze. Koloni gw'ogwokusatu yayambadde ekiteeteeyi era ddala bino ebiteeteeyi sinnabiraba wano. Agamba nti yavudde nakyo mu America kyabadde kya black ne gold. Figa ye neevaayo bwatyo nga yeetegeka okumusibako empeta omu n'okusala keeki oba kala akatuuso. Akambe iye kola sikyagala bwe mba musanze galine bannanyumirwa mbuzeeko emirembe. Stuart kakkana osooka olyeko keeke okugabula kuli wano n'ekyapa nakyo kyagala keeke. Olwaleero terise kweriisa tuteekeko empeta eno nga kabonero akalaga omukwano oguliwo nga pakinze naawe era essaawa we neeba etuuse tujja genda na mirembe mu lwatu obufumbo waffe. Mukama abuwa omukisa. Mukwano nkwagala nnyo era kati omukwano gwaffe gulinganga ogwakatandika. Mukama akkuye. Kagenda kajjudde kadda kajjudde lwe lugero Abaganda lwe baageranga nga bagezaako okunyonyola kye bayita kabo ka muwala. Yakituukiriza bwe yaleetedde ddala ebirabo eby'enjawulo byewadde omwami we n'abantu abamwerekeddeko. Namugadaana ne Stuart omuddayo mu America mu ssaza ly'e California mubatulabire batugambire nti tubaagala nnyo bwe bali kuleeta mukolo gw'omu ku Delta TV. Mukama abakuume. Kuli Kayonyo ekalisizo abantu e Masaka mbagalanya abagala okuntwala e Masaka bagala okuntwala ekalisizo Mbarara Lyantonde wa esinamba y'essimu ogina tewekwasa nti mukwano gwo Sharita teyaliwo ku mukolo gwange enamba y'essimu ogina kuba gwo booking n'abaweereza ebifaananyi mu wedding album mwebale nnyo era tugenda kuba nga tutuusaako mu kaseera kano kye bayita wedding album. Wedding album yaffe olunaku lwaleero tugenda kuba nga tukuteesako omukyala gwe bayita Bikufa Nora nga omwami we Nakibenge Alfred yakyala mu Machi omwaka guno. Omukolo guno gwali kajansi mu maka g'omugole omukyala. Mwebale kuleza ebifaananyi byammwe ku WhatsApp balina kulaba Delta TV tukole. Katikene mbulango wachikama mbulango ngenda kutusako omukolo gwa Asna Namale gutaweddeyo Sunday wedde ekyo tusinga okukola wano ku Delta TV ko kusanyusa gwa tuleetedde omukolo luli kyuma kye kyafuna obuzibu era bwe tuvayo mbulango ngenda kutwala buteleevu ewa Asna Namale omukolo gwe gugweyo bulungi bwe bali gunyumira ne bali nakubeera nga nawe ogenda kubukinga ogugwo nkwagala nnyo tovaawo omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli
serious nnyo nze sebaka nyabo